okumumanya watandikira ku mukolo gw'embaga ey'Oweekitiibwa Joseph Kawuki Nampise kubanga ye yabagatta ne mukyala we Jacinta wano we tuli ate nze ne mukyala wange ffe ne tubajulira mu bufumbo era Father n'ayigiriza bulungi bye sijja kuddamu kaakano naye gaali makula meereere. Embaga eyo yaliwo mu Mei 2019 ate mu January 2013 Father Mudduse n'ampita mbeegatteko nkwabya olumbe lwa kitaawe omugezi Ssebutemba eminana kalidinaali eyakulembera misa kalidinaali Wamala. Awo ne tweyongerera ddala okumanyagana era ne bwe nalondebwa Katikkiro mu mwaka gwe gumu mu Mei twasigala tuwuliziganya naye oluusi Katikkiro tebalabika bwekiri nga kikyali kyangalo bwe twalinga oluusi anoonya tandaba oluusi naye ngenda omunoonya era bwe yabeera mu seminaali enkulu y'Ekinyamasika yakulembera abamuseminaali emirundi nga gy'egyo abava mu masaza ga Buganda ne bakiika embuga. Abadde musosodooti abadde n'obumanyi obw'ekikugu mu nsonga z'obuwangwa n'ennono ng'abalala bwe bagambye kati nga nze mukulu wammwe nkakasa. Era olumu mu 2017 yayitibwa olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya okuba omwogezi w'enkizo ku musomo ogwali mu lubiri lwa Ssaabasajja ku mutwe ogwali gugamba nti obusika n'ebyobugagga mu nnono ya Buganda. Yayogera abaaliwo ne baanaamirira nga nange muntu ayogera. Abantu bangi abamanyi ebyafaayo byaffe n'abantu bangi abamanyi ennono n'obuwangu bangi n'abasobola okwanja ensonga ezo ne zitegeerekeka nga Father Mudduse bw'abadde akikola. Ate mu kulaga empisa zaffe bwe zitakontana na kukkiriza kwaffe abadde mmo. Omwaka oguwedde Father Mudduse yawandiika ekitabo kye yatuuma ebitonotono ku busika n'okwabya olumbe mu Buganda era n'ansaba muwandiikire ennyanjula nange n'enkikola. Kirabika afudde ekitabo kino tannakijja mu kyafa kubanga singa yali akidde mu kyafa yandibadde ampeereza kopi yange. Era ssebo Father kyazze ndowooza ekitabo gwona olaba nti kifubi era ndowooza ebbago lityokuba libaddeyo eyo mu kisenge kye oba olina ekisumuluzo ekigula kompyuta y'essimanyi. Ate mu 2017 Father Mudduse yawandiika ekitabo ku muti gwe Emmanuel Cardinal Wamala ekiyitibwa The Strength of Meekness, mwe yayogerera ku bitone bya kalidinaali ng'omukulembeze, ng'omusaseredooti, ng'omusajja Omuganda. Kitabo kirungi nnyo naye abasaseredooti abali wano bangi tebakisomanga. Kale Father Mudduse abadde musajja mugezi mu bitabo bye ne mu biwandiiko by'afulumizza, mu baasomesezza, ate ne mu misomo gy'abadde awa. Ffenna tugabanye ku magezi ago era twebaza Katonda eyagamu. Basebo ne bannyabo, ensi eno efiiriddwa abantu bangi nnyo mu bubenje. Era wasaana okubawo ekikolebwa. Mbasaba muleme kuvuga Endiima. Nandibadde oluusi mbayitako nga nange nvuga Endiima.
temuvuga Endiima. Mugoberere obubonero bw'ebidduka ku makubo. Buli kabonero kalina omugaso. Waliwo omumotoka we nabadde anti bagambe nabadde siriiwo. Naye nnyina we nabadde ng'oli avuga ng'alaba akapande kaliko ennukuta 10 naye nga tamanyi kye kitegeeza. Ne mugamba nti bakugambye tosukka 10. Abagoba ebidduka mube n'obumanyirivu, mube ne layisensi zibakkiriza okuvuga ebidduka. Ebidduka biganyegenya mu byekengere tebyandibadde na ku nguudo, temunywa mwenge ate ne muvuga. Bingi ebyogerwa ku bulwa obwo bwenkonyeeko, naye wasaana okubaawo ekikolebwa ab'obuyinza. Kale Father Mudduse abadde muntu wa mugaso ekyenkanidde awo, ffenna kye tuvudde tukuŋŋaana. Naye abalala bangi nga Father Kyazze bwe yagambye, abafu abafiira eyo mu mbeera zino bwe ziti naye tetubamanya. Numiddwa nnyo mukoddomi wange ono, mukyala wange wa Mbogo, era mirundi mingi amukubira essimu ne mugamba nko njagala kuwa nkoko, n'aseka. Nziramu okusaasira maama n'abooluganda mwenna. Ab'Ekiyinda Mityana mbasaasiramu ak'enjawulo. So nno nange kabula katambeere mu Nakiyinda Mityana, kubanga okuva eyo mu 95 Bishopo Mukwaya, Bishopo Ziwa, muwulidde wano Abavuga, Mayiga Advocates, tubadde nnyo mu by'Ekiyinda Mityana. Katono nange nfuuke mu Nakiyinda Mityana, naye ab'e Masaka tebakyusika. Nandibadde kakati olwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lwange nziramu okutuusa okusaasira kwaffe olw'okufiirwa musajja wa Kabaka omuzira Mbogo era ne Father Mudduse amuwummuze mirembe. Faith and heritage are some of the most important aspects of our lives on earth. Faith and heritage. And in my opinion, Father Mudduse had the rare gift of understanding those two aspects of our lives. But most significantly was his ability to interpret scripture in relation to our cultural norms and traditions, hence being able to show that there are limited contradictions, and if they exist, they can be harmonized. For me, that was a rare gift that God gave him. Father Mudduse was also gifted with the ability to transform his thought process into the written form on paper, through writing books and different articles whose contents he disseminated at different fora. Like the bishop said, like Father Kyazze said, it's not the years we live, but how we live in the years that we are given that counts. Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi. naffe n'oyongera okusoomooza. Olwawo tujjagenda kukiddako mukadde waffe episikoopi kyakuba ayogerako ekyo tuli twagiwulidde dda, nange njisaamu ekitiibwa akulira ddala Mukasa, Katikkiro, Bishop Bukomeko, Sheikh Kasaliko n'abalala mwenna bannange mbalamusa era nebaza ebyogeddwa ate nga birungi nnyo. Sijja kubiddamu olw'ensonga y'obudde. Nammwe baganda bange, Ssebo Bishop Bukomeko ne wanira namakulu wammwe oludda olw'eddiini okwogera eri abantu olw'obudde ambakiikirize. Bassebo ne bannyabo, ebigambo byange ebisinga lulu
ezatandika okuvugira awo wakati wa Wattuba ne Kiyinda nga omukulu ono afunye akabenji ate ne bali abalala abaali mu taxi drone bayambalagana obwenyi. Mwebale okudduukirira embeera eyo babakonyeeko dda bafaatha basisita n'abantu abaali mu kifo ekyo. Naye eyo kanveeyo bwe nti nga ngamba bwe nti twebaza nnyo abantu b'ekitundu ekyo, twebaza bafaatha ne basisita mwenna ab'ekitundu ekyo, twebaza St. Peter Center ebiwa Dr. Peter Isagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okudduukirira n'obuyambi bwonna n'okuwaayo ekidduka abawa amafuta mukulu ntale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna bannange, tusiimira ddala. Njagala okwebaza abakulu ab'eddwaliro lyaffe wano Mityana Referral Hospital. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obuyambi bwe mwatuwadde. Wano muganda waffe yatuuseewo nga tugamba takyabalibwa mu balamu, naye mutuyambye nnyo nnyini ddala mu bikoleddwa erudda eyo. Sebo Dr. Vincent Kawooya, Dr. Sentamu Timothy, Dr. Robert bali ku ddembe, Mr. Emmanuel Zabamuzaale, Stankugwa Harriet, Dr. Mwesigwa. Mutuyambye nnyo erudda awo mu ddwaliro byonna ebikoleddwa. Yambe nga bwe mutyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulamu nga mujja kumukwatako kumuyamba Sister Dr. Sumputa n'abawanuka, Sister Teddy Nagadya n'abala bonna ab'ensambya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twanzi ne poliisi ya wano Mityana olw'obuyambi bwonna bwe mutukoledde ku nsonga eno, n'eddwaliro lyaffe wano St. Luke. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza ttiimu yaffe ey'okasozi kano giyite abasseekimu Mabondo Bakatabi, eno tukiyita abasseekimu, ekibiina ky'abasseekimu. Bebaza mwenna nga bwe tuli wano, enkwatagana gitwakwanyemu obulungi, twakwateganyemu obulungi okusobola okutambuza ensonga zino okuva lwe twawulidde amawulire gano okutuukya ddala n'eri emagombe gye tugenda okuteereka munnaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna abazze batambudde okuva okumpi n'ewala, wala ndowoozaako abavudde mu Eastern Uganda, abavudde mu Northern Uganda, abavudde e Masaka. Tutera okujja e Masaka eyo, naye oluusi osooka kubuuza mirundi ng'ena etaano tuteruddawa olw'amakubo mangi nnyo ge tulina okubeera gagenda e Masaka mangi, naye si buli limu osobola okugikwatako. Tubeebaza okujja, mwebale omukwano guno okwagala mwenna musobola okujja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate n'okulaga omukwano guno omulungi. Oyogedde bingi, ebimu nange badde wakubikonako naye obyogedde. Njagala kuleetayo kano abakooyi basobole okuzuukuka. Father Kyazo n'okwasoma ffenna enswanjeri n'ekisubi. Ye mu kubala Katikkiro wayogedde ekigambo mmo. Ne Father Kyaze oyagala okumanya ebikwata ku kubala ogenda gy'ali. Nga mayiro mmeka tuwulira ne meters ezigwamu eddakiika eziyitamu. Kyavuga tukulira bw'atyo. Nziye akatwa kojjeyo kalungi, omukulu Omukama amuyise wa myaka 52 ate nga eyakoledde ennaku 52, naye nga nange njagala kweyingizaamu ssebo. Father Mudduse bwe namuwa appointment muwa ebbanga okuwummulako, okusibeeja ebintu gy'ali obawa, naye namuddira nga Father jangu kuwa, ne mugamba nti mmanyi tonnatuusa kugenda b'ebisiiriza, naye nze gyendaga genda kulambula. Naali agadde nze kennyini nkwanjule mu bakristu b'ebisiiriza.
era n'atuuka ndoza olunaku olwakulembera kutuuka kwange eyo namalayo ennaku 3 kakati kyenyagala okulya Father Charles tezaaliweza ennaku 52 singa saamugamba nti jangu tugende ffenna. Katonda yeebase muzimukuse musese bulungi naye nga contributed something era twali naye ennaku 3 ze naliyo ezaddiira kati akumanyi ebibalo ebyawo ebiddamu eyo bakulu mwenna nebaza nnyo n'ensiima obubaka bwe mutuwadde ng'enkola yaffe eyawano bweri obumu tetukusoma naye baganda bange bano ate babindeetera ewange nenziyisaamu zonna so oba obubaka bwo tebuweddeeyo nkakasa nja kukusoma nze mbumaleyo nsobole okumanya ebizimu obubaka obwo mu bujjuvu. Mwebale nnyo mwebalidda n'obuyambi bwonna omutuwadde bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mutusaasira era naffe tusaasira ffonna abalumiddwa naye nange nyongera okusaasira abalumiziddwa mu kabenje ako naddala mu motoka eri. Father Mudduse yabaddemu yekka mu motoka ye Suzuki nungi omukulu nabadde akola nnyo saavisi ku motoka awo motoka ye sirowooza nti yabadde eyugayuga naye ate bwegitunuulya kati yonna biwero nga biwero bannaffe abalala yategeddeko wano mu lutikko ya Kiyinda Mityana Kasiro Palace okusabira enzi kati Fr.Lawrence yawe Mudduse yafiira mu kabenje ekyankwanzi ebisiriiza ekiboga ku Mande Sande nga 26 akawungezi yatumiragana n'emmotoka ya drone bwatyo bavumula mu bwensi Bulande Mayiga tukyali wamu era twongere okunyweza enkolagana eyo ennungi. Sebo Katikkiro okuwonya ku nsonga eno ey'obubenje ninawo akalowoozo sibwatya emikutu gyaffe gino ebiri BPS ne CBS ziwulirwa nnyo buli wantu watya singa muteekamu ka slot mu puroguramu zeziriko ekifo ekikwata ku kugunjula abantu abakozesa enguudo road users nemuteekamu ka slot oba ku TV oba ku radio abantu bawuliriza ebigambo byogedde wano singa biweebwa ne mu ngeri eyongeddwa okunyikira bijja tuyamba bawe kyakulabira kusebo byombi biwuliriza ne radio endala naye waliwo ku CBS noza mawulire gonna okusinga ag'emisana waliwo akantu kebateekamu kyebagamba ddembe lyo bannamateeka batugunjula mu bintu bingi nnyo ebikwata ku rights zaffe oba amateeka kiyambye abantu bangi nekano ndowooza singa kajja emula bwe mukateeka okugunjula okutuyigiriza okumanyisa abantu enkozesa entuufu ey'oluguudo abo boyogeddeko 100 nga teziri mu saako myufu nnaku zino saagala kuloopa kuba siriyo mu ssomero liyigiriza okuvuga motoka naye obuli abangi tebayitayo kati bw'osanga ng'akota kamanyi agasimanyi naye nvuga bulungi sinza okuyamba abantu bangi bassebo ne bannyabo mwebali nnyo mwebalire ddala okujja ate tujja kubaagaliza okutambula obulungi sebo okujja okutubeera naffe mu mbeera eno sebo omukolo gwali okukwatako okusomamu ebiweero waliwo ogamba sijja kusooka ngenda naye oli naffe nekino nekibaawo mwebale nnyo ssebo mwebalire ddala ne bannakasana luweero mwebale nnyo mwebalire ddala Masaka gasina mwe bakulu sibasudde ebbali yawo tuba tulabaganyeeko abaaganiza nti ennungi n'okwetegera tedde obulungi obudde bw'amazaalibwa naye kimule kitaggwaawo Twafuusula tumwebaze
kati tugenda kuzzaako okwogera kwa Diocese Uganda tuli wano mu Kiyinda Mityana kusabira Fr.Lawrence yawe Mudduse yafiira mu accident 26 ku lunaku lw'Essande okwerekera omwoyo gwe kumusabira kulimise kw'emidamu kitaffe Bishop Anthony Ziwa w'essaza lino erya Kiyinda Mityana ate nga yamiddwako ne Father ne Bishop wa Kasana Luweero omujja Bishop Lawrence Mukasa Bitwama. News Uganda Sigaba Girati. Mwaka gwa 1980 okutuukira ddala mu 1980